Abavubuka bano okuva mu nzigotta z'omu kibuga Kampala okuyita mu zissako zaabwe ez'enjawulo basisinkanye Hajati Hadija Namyalo ku ofiisi ya ssentebe wa NRM Ekyambogo bwe batyo ne bamulombojjera ennaku gye bayitamu eyo mu ggeto gye bawangaalira. Ebintu byaffe tukola recycling, tulina we tusula, tulina n'ettaka lye twali balagako bakomanda baffe abamu abageto structure kubanga mulimu abaana banene bonna abasinga babikonde okitegeera osi tutuuka nga ettaka lyetusasulirako ebizanyirako ebikonde baagala tukuba. Tubeera amanyi tulinawo ekifo twakiragadda n'abageto structure tubagamba ffe batutere wano washingibbe batuteekeremu ebintu ebikola ki ebikozesebwamu tutandika okukola naffe mami tube ku kyako kyokujjangu nno batulabe nga wano we batuyise mboba buli omu afunewo kyafunawo agenda akole adde ku bibyo. Kyokola lwaki tuzze ndi komanda ne bakomanda ab'enjawulo we baliwa. Bw'atyo Namyalo ng'ayogerako gye bali abasuubiza okubayamba nga abawa entandikwa omuli ne boodabooda okulaba nga nabo beekulaakulanya baleme okusuulibwa mu guluka oluvannyuma lw'okulonda okuggwa. Kati ebisigadde tugenda kubiraba. Nena kwogera n'omukulu wamu ne Mugisha tulabe ekigero ky'ekyo tusobola n'okufuna obumu obusiika emberenge ne tukuwa emberenge ne tukolamu. Kimera David yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.